President Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'ekibiina kya National Unity Platform avuddeyo ku mikutu migattabantu n'ategeeza nga hotel mwebali ne ttiimu ye mu disitulikiti ey'Erira nga bwe balumbiddwa poliisi ate nga ne militale ng'ekulembeddwamu omukulu amanyiddwa nga Moses Mukiibi bwe bagenze maaso kubanga ate bamenya bwe bati ne babaguza okutuuka mu lumuzi zaabwe. Batabali kugula musoko mulira abantu kye kiriwo president ali president hotel yalimu bagistazeeko mbwanonya jama mbuno waliwo jama yaabwe gibateeka motoka ya Electrical Commission bweyaka bagibbye bateebereza tawayinza okuba yagibbye kati bali mu munoonyako baagala kunoonya ttawa nga bali baagala omukwata ebisana kati ate bamunoonyeza president wasuze kati badde balowooza mbu yasuze awa president bagisalako bane basuse nakwata driva wangu webido nga bamuyita tavamulemu wangu bagala basiiye amuleka kati ekitegeeza nabo bakonfaminze nti motoka Electoral Commission ebaddemu jama nga ebegaffe. Alright, kale toyanziza nnyo oyo abadde Selector Devi abategeeza kyekiriwo mutegedde bulungi nabagala bwenkola security alert bwenkola nga security alert nenda video muju wange obudde koba naira muna Museveni ku myaka nagyofuze era ye Rwanda ni Kagame wo bona abaana bo baluto bani abekenya golola nabo Rwanda twaira muno mu Uganda nawo oli kunigiza abana Uganda wonigirize nindo tolwakinyera kufesa tuli kwenda tube n'obutuukirivu esi aifeire buto twenda byaka byerere titwenda bikaire ebikaire byatusina bijje mulina lya Yesu Katonda wo mwigulu amina. Akabenje kagudde wali eri ebwayise oluvannyuma lw'emmotoka ekika kya taxi okutomera bodaboda era nga omugoba wa bodaboda bw'atyo obulamu tasigazza. Emmotoka egenze maaso kubanga ekkono wa bodaboda ebadde taxi USZ 911F kitalo nnyo kitalo ddala. Wetwogerera yo government y'eggwanga lya Ghana yaduumidde dda olulimi oluzungu lugibwewo okukola nga official language mu masomero era bwe batyo bagenze dda maaso kubanga ate batandika okiteeka mu nkola so nga ate wetuddako mu ggwanga erya Cameroon oluvannyuma lw'omukulu amanyiddwa nga Paul Biya okulangirirwa nga president nateera mu kisanja ekyomunana abaagala enkyukakyuka bwe batyo beeyedda ku street okubanga batandika okwekalakasa tiyagaasi kibooko masase nyosedda era nga abafiiridde mu nsonga eno bawerera ddala. Songa teya omukulu amanyiddwa nga Andrew Mwenda ng'asinziira ku mbeera eri mu ggwanga erya Cameroon avuddeyo n'ategeeza nga omukulu Kaguta Museveni bw'akyali omuvubuka emmekete ku myaka 81 era n'ategeeza nti singa bawangudde 2026 waddembe okudda mu 2035 ng'alina emyaka 91 ate era ne mu 2041 ng'alina emyaka 96 asobola okuba nga ate akomawo n'afuga eggwanga lya Uganda kubanga akyalimu endasi. Wetwogera eggwanga lya Uganda lyafunye ebyokulwanyisa ebipya tukutuku era nga bino bibalirwamu ensimbi eza $53 million bw'ozizzaako mu Uganda ziri mu 1,184 era nga ebyokulwanyisa bino byavudde mu ggwanga erya Russia babadde bagenda maaso okubanga ate baddaabiriza etterekero ly'ebyokulwanyisa erimanyiddwa nga Gaddafi Military Barracks erisangibwa wali eri Emagamaga gattako ne workshop empya eri under construction wali eri Entebbe so batuleetedde ziri eri zikaŋŋaŋŋa ez'abamando maswi mando maŋŋa ozitegedde ezo zimajegere katapira wali wonna. Ate nga ye former minister wa Karamoja Affairs era nga mubaka wa Bududa district omukyala amanyiddwa nga Honorable Agnes Nanduto bw'atyo yadusiddwa mu ddwaliro e Nakasero nga biwala ttaka oluvannyuma lw'okuzirikira mu parliament olunaku olwaleero.
ate nga bo batraders oba basuubuze mu kibuga Kampala okuva mu associations ez'enjawulo bwe batyo natera beekumyemu ogutaaka ne bagaana okusaba kwa gavumenti. Bano balina enteekateeka ez'okwekalakasa ng'ennaku z'omwezi 4 Novemba, wabula nga gavumenti yabadde ebasabye okwekalakasa bakulike bagende maaso okubanga ate bakwata ensonga zaabwe bazigattegatte baziwe omukulu Yoweri Kaguta Museveni agende maaso okubanga ate alaba ekyokubasalirawo. Bano bagamba nti ebyo byonna bazzenga babikola enfunda eziwera naye gavumenti n'ebeera siro ku nsonga zaabwe. So ne ku ensonga eyo ku mulundi guno si beeteefuteefu kubanga ate bakola mu nkola eyo bakwekalakasa oba oliawo gavumenti lwenayanguyako ku nsonga zaabwe. Tewerabira nti okwekalakasa kwabwe kusinzidde ku musolo omuyitirivu gwe bababigika gattako ne ssente eza rent we bakolera oba bakakalabiriza emirimu gyabwe okubanga mpitirivu ddala gattako ne challenges endala zibasinkana mu mirimu gyabwe. Y'omuyimbi King Saha ali mu nnaku ya kitalo ddala oluvannyuma lw'okufiirwako jjajjaawe gwagamba nti abadde munywanyi we nnyo. Kitalo ddala Mungu amugumye n'ab'enjuye. Songa tolina koralero y'omukulembeze w'ekibiina kya National Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akabinja ke basanze akaseera akazibu ddala okubanga ate babunyisa enjiri y'enkyukakyuka mu district ya Lebutong wamu ne Otuke oluvannyuma lw'enguudo okubeera embi era ng'oluguudo olubadde supposed okubanga ate lubatuusa we balina okuŋŋaanira lubadde lujjudde amazzi ekibalemesezza okuyitawo. Ono alabiseeko nga azze ku nguudo n'abantu ba bulijjo bwe batyo ne batandika okubanga ate bawayamu gattako okubanga bagabana ku byokulya ebyenjawulo. Laba ekiri mu kkubo goya amazzi gaali salako dda lino kkubo lino lyolaba kkubo naye laba amazzi gaali salako liri ekkubo amazzi gaali salako dda protecting your gains Kajanjeri bana ate bo bali bubi Don't blame the one who exposed the crime. Blame the one who commit a crime. Well, indeed, on this one is me again alongside Nubian and the King. King-a-ling-a-ling. Sing. Balikunanga bwere bakagwa byembona byenkoba. Nsebyenda babyenjogera. I say what I see. I may not be your friend. Don't tululi ya bubi. But I'm not your enemy. Kugamba nawe chora. Ate nga ye omukulu eyeesimbyewo naye ku president amanyiddwa nga Mubarak Munyagwa avuddeyo n'avumirira enkola ya Bobi Wine ng'agamba nti ono alina omuze ogw'okutambulanga n'abantu be bamu ku campaign nti era bwe weetegereza abantu abali ku nkuŋŋaana ze ez'enjawulo face tezikyuka abaali embaale be bali erira abaali erira be bali epakwaki be bali emityana be bali buli wamu so ne ku lw'ensonga eyo n'amusaba akyuseemu nti ebyobufuzi bwe bityo si bwe bitambula so nga era nga bwe nkutegeezezza nti ababadde mu district eya Otuke bagenze maaso okubanga ate batulambuzaako ku byenjigiriza ebiri essayidi eyo.
Muganda wange tuli mu district eya Otuke eryo somero amanya n'eddoboozi batoke enze munnammwe somero lya gavumenti lengera abaana mwe basomera kandi zoominge laba tekuli na mabaati gago gavaawo awamu laba amadinisa kyonna kiringanga oba kiki ekifulukwa laba abaana naye nti nayo somero lya gavumenti kati abaana boolaba kati be bayita bonna bakone kati omwana omusobola okusomera mu eri essomero olwo ebyenjigiriza biri bitya essomero bwe libanga weerikyo bwe lifaanana nga bw'oliraba olwo ebyenjigiriza biba biri bitya ekyo kibayita bonna bakono ojja kulanga ku 10 obwana nga 2% yetuuse mu P7 nga bonna budropinze out kuba essomero fu abasomesero omanyirawo nti n'ebyenjigiriza bifu kati kibayita bonna bakone essomero lya gavumenti myaka 4 gye bakoze eki gye batufuze era Kyagulanyi olyokanga nojja era Kyagulanyi tetuba kubanga tutambule ne mu district obwo butonotono bw'Otuke obudistrict bw'ensiko sandi bitegedde laba essomero mwe mwandi bitegedde mutya eryo ssomero omwana w'omuntu obwana bonna obutunulanga enjala ebuluma kati awo nga tuli mu Otuke n'omukulembeze baba Kyagulanyi webale kujja ng'ali mu kwasosietingako n'abantu ababuuzabuuzaako agula kasooli awo buno budistrict bw'eno Otuke buli wala mubadde temubumanyi naye Kyagulanyi atuukayo nabagambe ne buna wali abantu 2 tujja tuuka district y'abantu 2 tujja kujja amanya n'eddoboozi batoke. Now this one is for those ones. You give the bo abayizi okuva ku ssomero lya Parental Care Nasaran Primary School Bushene District bebeewunyisizza abazadde bangi ku mikutu migattabantu olwa debate bagenze maaso okubanga ate bakwasaganya era nga gye biggweredde nga abazadde bagamba nti abaana bano basinga n'ababaka bangi abali mu Parliament mu kadde kano olw'entegeera yaabwe ne reasoning yaabwe okuba ey'ekika ekyawaggulu. 2, 1. Pano, I think that this debate has been about comparing since NRM began the goods and the harms it has brought to Uganda. But Pano, I think in the first scenario where Team Negative loses the debate is where it goes on to compare in the 1980s where NRM had not yet gone in power. I think that is what they call that is what they call wrong interpretation. So I think we should rather improve on that. 2, Pano, they come and complain about things like they come and complain about things like NRM government has promoted security and what. But Pano, where we go on to tell you about things like corruption, they go on to say that look, that there is corruption in all units of the government and families. But Pano, where we tell you that is a major obligation that NRM should be stopping. That's where we go on to tell you that NRM has done more on that good. Because what? Pano, we show you all these youths among you. We think by now you people should be youth leaders. But due to the corruption, this is why we go on to tell you that President Museveni changed the national constitution in order for him to rule and to deny you people a right to democracy, to deny you people, you fellow people who should be great leaders, deny you a right to go in the parliament and speak. This is why they go on to support a person who denies other people's rights. This is where we go on to tell you that the current NRM government has gone on to deny people human rights. Where we go on to tell you that it went on and imprison. Where we go on and tell you that it's gone on to imprison, it went on and imprisoned who was trying to fight for your human rights. Where they come and tell us about president who is denying you a right, you people who have talent. We go on to tell you that where they come and argue
argue for things like corruption when they come and argue for improved roads. Pardon, we want to explain to you that a high percentage of hospitals and schools being built are in urban areas, while a high percentage of Ugandans are in rural areas, making them unable to get those social services. I beg to submit, and I think you lose this debate. So, panel, we argued on the idea of constitutional justice. How does this come about? If by now the president hadn't changed our constitution, some of you would have been president. Because I think the constitution in the past, it stated that one president should rule for a term of 5 years and then give a chance to someone else to rule. But because the constitution has been changed, you have not yet been a president. You'd have been a president by now. You would have contested, you'd have voted someone else. But the constitution was changed. So, do you have the right to go? Do you have the right to be there? No. With all that being said, I would like to raise my case and I'm ready for cross-examination. Thank you. Thank you, Honorable Speaker. You see that people migrate from villages to towns to look for better services. Yes, I did. Haven't you seen the government trying to stop these people from moving from places? You have to understand that the fact is that the government has not provided them. People are coming to nearer areas. Okay, thank you, Speaker. Next question. What was the gross domestic product of Uganda in 1986? Actually, you have to understand that the gross domestic product of Uganda has not been very high because people are not having people are actually not producing food because they are not living in an area where services are provided. These services are not provided. So the gross domestic product of Uganda has actually not been very high. But you have to understand that the is not compared to order in the house. Second question. How many square kilometer roads were tarmac in 1996? You have to understand that the debate is not to compare. The debate is not to compare the past. I think this is where you inspire the motion. The motion is to compare it with the current. Which harm has it done? Which good has it done? Not to compare it with the past or with other countries. That's why you're actually losing the debate. Okay, Speaker. You're not letting me finish the question. I was going to ask you another question. Which you're talking about the current. Even this motion. Okay, continue your question. Resume your question. Resume your question. Next question. How many public universities did we have in 1986? That's what they don't understand. I come here and I explain to you clearly that the debate is not about the past, right? It is. The debate is about which good is the NRM government doing for us right now. Thank you. Time up. nga Robert Kyagulanyi Ssentamu akyagendera maaso okutalaga eggwanga wakati mu kunoonya akalulu bo abantu mu bitundu ebimu bagamba nti tebafunanga ku bipande bye era nga babyetaagira ddala. Ssebo Kyagulanyi ne ttiimu yo ennaku eno gye tulina y'amaanyi. Ekisooka tetulina yadde ekipande kyo. Ekyokubiri gamba ne bakansala bo wawadde gundiyo kaadiyo bagezeeko okutimba ebipande byo kuba abantu abamu tetumanyi kikigenda mu maaso. Y'ensonga enkulu tuyambe otimbe ebipande byo tutetegeere ani gwe tugenda okulonda. Neyanziza ssebo. Oluvannyuma lw'okulemesebwa ku Bukedde omukramanyiddwa nga Aziza Bafana yavuddeyo bw'atyo n'abambalira. Jjukira nti omukramanyiddwa nga Chris Evans Kawesi alina akayimba akagamba nti tetwaza musango okwagala ekyo kye twagala. Weewaawo Aziza Bafana yakirozezzaako oluvannyuma lw'okufubutulwa ku Bukedde. Yes, mbadde sobola kuva ku Bukedde TV nga kano sekayisiza obanyabo ne bassebo bannayuganda bannange. Buli lw'oyambala mu nnyambala bw'eti nali simanyi nti nno bw'oyambala mu nnyambala gy'oyagala oboolebwa. Era nali simanyi nti bw'ennyambala n'ennyuma bw'enti mu combat eraga nti nno ndi geno ate mboolebwa. Batuboola Bukedde TV yetubodde nga teyatuyisa ku program ne tujja nga twambadde nga bwe tulina okwambala nga tuzze mu bitibwa byaffe tuzzemu kye tukkiririzaamu tuzzemu ekyo kye twagala
Bukedde TV yatulaze mutetuteeka ku TV ate nga siffe tufiirwa okuba nga tetugenze ku TV. So Bukedde TV shame upon you okubanga muli emabega bwaba abalwana okulanga omuntu anyigirizibwa. Wanje tetwogedde byabufuzi bwe tujja bwetti ku TV just akabonero kaffe kalaga wajje tugwa. Ekyo kiraga nti nno simbiranye si lutalo si kulwana wabula ate mmwe bwe twandirabiddeko okubeera nga muteekawo obwenkanya side ne side. Kakati nno njabagamba tetulina bwenkanya fe abambala engoye zino fe abagamba nti nno Uganda kunga fe abagamba nti Bobi Wine next president munnange ne TV zitutya. Kakati kyetuganye kututya naye tuli bakabi ate njabagamba nti Bukedde TV mutaddewo ebbanja kati nze mbabanja lulimwe mubadde mu manja ne kati Bukedde TV nze mbabanja lwa nsonga muli batiitiizi naye mu ngeri yonna yino Bukedde TV nga tukyaliwo wenyini gye balage eyo gye bayita Bukedde TV nga tukyaliwo wano twagala bagamba shame upon you mwe abatagala nkyukakyuka era abatagala mazima ate era abatagala kulaba ng'emirembe n'obumu biba muffe tubagala nnyo naye mweddeko kuba ensi yaffe ate ng'ensi bwetakyuka mukyali bubi bulabi. Songa ate ne side eno omukyala amanyiddwa nga Mama Boloyeng muyite Luwiret avuddeyo bw'atyo n'ategeeza nga bwafuna okutiisibwatisibwa okuva mu ba NRM nga bakulembeddwamu omukyala amanyiddwa nga Hajat Namyalo. Namyalo yazze ne bannamagye nga banneewerera oyo omuwala oyo bannayo oyo omuwala and I think they even wanted to set me up. Tell me why nabaddawo nga bali mu kuŋŋamba Luwiret oba osobola dduka va mu nfo simanya dduka bannaye bagenda kukusiba dduka yesaawo dduke kwegamba mpipire ebyo bye batiitirira ebyekisiru nziruke bansange eyo mu kkubo bakole be baagala okukola ki okukola. Nye bagambirawo yenna ayagala okubaako kyakola siri mutiitiizi siri mumenyi w'amateeka sirina gyendaga era ekifo nakisigaddemu. Nye bagamba sirina gyendaga ekifo n'ekisigalamu wemba ndi muziwa abantu abalina okubeera on the run each and every time baziba babikolobero. Sinnawe mulamu 7 sinnamuvoola wabula okumugamba amazima gensobola okuddamu emirundi n'emirundi agenda kubeerawo bbanga lyenkanawo era eventually ajja kuvaako. Ozadde abaana osibisiza abaana b'abantu because munnayo oli ku lusegere lwa dikiteeta abaana bo bajja kusasulira bajja kuyingira ng'obuduukulu nga tebamanyi lwaki babuyingidde. Kolooza Museveni naye yali amanyi nti alibeerako omukulembeze yagenda mu nsiko n'alwanisa abaana b'abandi n'alwana na biki abaana ne bafa naye yali tamanyi nti alibeerako in power. Kati nga mmwe mulowooza nti munnaye ye talivaako ajja kuvaako kubanga ne gwe yajjako yali alowooza talivaako naye ne bamuggyako. Kati neeyongera obbategeeza mwe abatiisatiisa Yesu amakomera tujja gayingira wallahi tujja gayingira era mujja gatuyingiza era tuli banafu nnyo era tetutuukirira Museveni neddala abadan naye nga kyembagamba abammwe bajja kugayingira. Ffe tumanyi abantu betwogerako balina amamundu musobola okututugumbula musobola okututta. Omukulu amanyiddwa nga Luzi Abraham ngono yesimbyewo ku ntebe ey'omubaka wa Kampala Central. Yes, kwe kuli omukulu amanyiddwa nga David Lusrongoya akwatidde ekibiina kya National Unity Platform Bendera ye yazenga independent akoze obutambi bungi ne interviews eziwerako ddala ng'ayogera ebintu ebyenjawulo ng'era mu ebyo alaga nti ye teyeeguya mulonzi oba omuwa akalulu tasobola kufiirwa akako kali kamu kokka ate obwabala bukyaliwo ate okulonda ye kigasa ggwe oba kiyamba ggwe abagambye nti mugende mukole muli baavula kuba temwagala kukola binja byayogeddeko oba okiwulidde tayagala bamusabiriza ate ng'agamba n'ensonga zammwe si wakubanga azigusa ye taliwo kubanga abakolera ku nsonga zammwe ayina ensonga ze zaawa nti ye ng'omubaka wa paalamenti zalina okuba ng'akola so si kukola mmwe bye mulowooza nti bye mumutumye okukola kwegamba ali very arrogant abamu bamufindinga okubeera fane so nga ate abalala bamusanga okubeera nga abanyiiza naye nga mu mbeera efaananako bwetyo wuuno omwami avuddeyo n'agamba nti bannayuganda baagala nnyo abantu abali fane ate abantu abajjudde obuvuyo. Tuyinza okubeera wano mu by'okusaaga omwami oyo n'awangula akalulu ku ntebe ey'omubaka wa paalamenti mu kibuga Kampala bw'atyo bwe yateesezza. Ate nga y'omukulu amanyiddwa nga Patrick Mukasa yagambye nti Saara is tall keekadde naawe abalonzi otuweeyo ku supiiki okiwulidde omwami wo ayogedde byayogedde byonna tukoze ekitubiwulidde naye naawe jangu obeeko ky'otugamba
abalonzi weewaawo yeshira price yeewuunyiza Luzzi n'ayongera okumutiira ddala so ng'ate omukulu agwengera okuba ng'ate ensembayo naye bw'atyo yali alingiddeko mu byobufuzi mukono eyo naye yagenda okulaba nga oboolyawo tajja kumalako n'avaayo ate n'atava mu kibiina n'asigala nga mwali omukulu amanyiddwa nga Mulindwa ngenda kuba ng'ate mu batuusaako ye ayambalidde Luzzi abasinga obungi gye bamusangira okuba nga abasanyusa okusinziira ku byayogera ne reasoning ye agamba nti byonna bya Kibogwe gwe ngenda okuba nga mbasibuza naye nga mbajjukiza nti muje tugende emitala w'amayanja abeetaaze nakugambye nti mukadde kano neetaaga abaana ab'obuwala abamanyi okuvuga emmotoka ka input kasamusamu ate ng'omusaala musava neetaaga abaana abagenda ku cleaning ab'obuwala munoonyeeko ate nga n'abo bulenzi emirimu weegiri so mugere maaso kubanga munoonyako mwe bali kwekomerako ngenda kuba nga mbasibula atakumira mpeera sikeri nga abanjagalidde mubeere bulungi mweraba nze bannange mbabuulire Luzzi yavuddeyo n'agamba okumulonda kiba kiyamba ffe kitegedde kiba kiyamba ffe nti ate bw'oba tomuwadde kalulu teweefuula nti okoze kyamaanyi nyo akalulu ko kalimu kamu bannange ono ndowooza tugalamira atukube Luzzi ogenda kufuna wootugalamiza otukuba omuku omu kibooko okategedde nti oli mukambwe agambye ne bwemutanonda era mutambuze ebipande kiyamba mmwe talina ssente ya kipande nti gyagenda kuteekamu kati ab'omumwe abasuutasuuta agambye talina kikumi kyagenda bba mulina musuuta lwampaka abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubuziza Munnakampala ogenda muyamba kikwaganda okukiikira Uganda bikankiddemu bajjo n'abatuwuliriza sirina kizibu kya Kampala kye ngenda solovinga sinze nabireeta bwana bajjo obuvunaanyizibwa bw'omubaka wa Parliament nikusolovinga bizibu bya kitundu njogera ng'omumanyi omuyivu omubaka wa Parliament aba agenze mu Parliament okukiikirira bannayuganda lwakuba aba ayise mu kitundu ekyo. Sebo Honorable Luzzi tolina bana kugenda mu Parliament otandise otaputa amateeka mu ngeri etagasa bantu. Sebo gwofunyeyo obuwayiro bwo tigwe togenda kukola abantu ba ku kitundu kyo. Kale ekyo kyogezaako okwogera kiri mu legislative nti bwe muba mubaga amateeka mubaga ggwanga lyonna gagasa ggwanga lyonna kati ekyo tokitegedde kyogamba gwe mu Parliament tokimanyi nti mulimu appropriation allocation of funds tokimanyi nti mulimu zi committee local government mwe mulina okuteeseza engeri ebyenfuna gye bigenda okutambulamu mu bitundu byammwe. Kale ekyo bwoba tokimanyi nti no mu Parliament mulimu supervision nti kikkakatako government projects or supervising naddala mu kitundu kyo neba bakola nguudo neba bimotoka bitwala kasasiro neba libera ddagala malwaliro kikakatako nga member of Parliament ogende mu kitundu kyo o supervising nti emirimu egyo gitambula nga bwe mwagiteesako mu Parliament. Ogwo omulembe gw'abakatolo bwama ogwa mumpe nange ngende ndye gwaggwawo kati naawe oyagala otugale tolina kyogenda kukola abantu baabo ku kitundu abantu bakyamukire bakulundi balyoke bejjuse ng'oledde ofuuse member of Parliament nga tolina kyokola kubanga wabagamba dda gwe tolina kyogenda bakolera. The arrogance Honorable Luzzi that comes with you is cunning. Obuzibu obuli ku bantu abajjira ku independent buli bumu timwe temulina kibiina kye muswalira. Ekyokubiri
mu abantu abajira ku independent mulina omuwendo ku mitwe gyammwe babagula. You are easily bought, you are easily bribed. Buli sente zino eziyisibwa mu gavumenti enfu mwabasooka okuzikwata kuba tewali abafuga, temulina gwe muswalira. Kati ate mwekikwata ku muntu gw'alina amalala ayogera abalaata bannansi baba bawedde. Honorable Luzzi, toyina kyogenda kukola mu parliament ababaddewo kye batakolanga. Gwe kyoyina okumanya abantu abali mu parliament tebabeerangako nti kyekizibu. Ekizibu kiri nti nno ffe tuba tumafe omuntu wa wansi, they cannot implement. Implementation needs a competent system, a system that works, a system that is transparent. Kakati gwe byoyogera byoyagala okukola oba byosuubira ebyadibadde bikolebwa bigenda kukolebwa mu parliament kiwane ya Uganda. Mu system ki under which government oluwano olangira bannayuganda nga batayagala kukola gwosinga bannayuganda okukola. Ani yakugamba nti gwe bwakera ku maca n'ogaggawala ndikitegeeza bonna b'osinga obugagga tebaagala kukola? What level of arrogance is that, Honorable Luzzi? Singa bannayuganda baali tebaagala kukola project ezo z'ogamba z'orunning ez'akasooli, project ez'ebirombe by'emisenyu zandibadde zitambulaga bannayuganda tebaagala kukola. Ani azikolamu? Si bannayuganda. You are just being arrogant and selfishly thinking about yourself alone. Bannayuganda bakozi system yefu naye okalya ddakadda naawe singa mukama akuyamba n'otuuka mu parliament ogenda kutegeera nti eryebbugumu ly'olina gavumenti eneefu eriyiwako amazzi ogenda kubanga lyanda osirike bagande kubuuza Honorable Luzzi yalagawa nti gyali ali eyo mu parliament alina kyayogera nga system nfu buli kyoyogera tekirimplementingibwa. Abantu boogezaako okwogerako be bakutega obutwa ojja biraba. Unless you are giving us an idea on how to change this rotten system, on how to change this government, toyina kyogamba abantu, toyina kipya kyogenda kwogera balala kye batayogerangako. Okyalangira bannayuganda tebaagala kukola naye okalya ddakadda naye kasawo wetabye mazina g'enkima naawe ojja kgendayo mu parliament otegere nti baagala okukola n'ebino ebisajja ebituli waggulu sisimu byagikwata biti ebiri mu ngalo be batagikiriza kutambula. Ojja kutegeera nti bannayuganda baagala okugaggawala ne system tebaganya kugaggawala. Ojja kutegeera nti baminisita baagala eddagala libeere mu malwaliro ne system teganya eddagala kubeera mu malwaliro. The whole system is rotten and orchestrated to be in that way. You are going to see this reality the hard way.